Mirage Tiles. Wallahi siberanga kone Sebunya. Ne tumala fenne essaawa 3 nga ndine Seka Sebunya. Natayogera ku Haji Mirage ono. Sheikh Abdurrahman ntidde buti muyimiriza naye yalina ebinene bingi. Naye kantandike ne Haji Mirage ono. Haji Mirage mpaji nene nnyo mu bulamu bwa Seka Sebunya. Abakimanyi bakimanyi. Hajati Kulthum manyi okimanyi. Hajati nawe manyi okimanyi. Kugamba bonna abetolodde Seka Sebunya bamanyi Haji Mirage ono. Haji tukwebaza olw'empaji gyoyimiriddewo ku lwa Seka byonna wallahi abadde abinga. Nsaba omanye nti Seka abadde musiimu nnyo ku buli kimu. Seka ye muntu abadde asiima nga ne bwomukolera akantu katini bwe kati akasiima nnyo. Mu bakyala nja kusoosowazaayo abakyala babiri oluvannyuma njogera ebigambo tuule wansi mu dakiika 2 ezisigaddeyo. Waliwo omukyala tasobodde kujja naye abawangalire bwayise mumumanyi erinnya lye atera kukozesa lya Sweet Mama. Omukyala oyo abadde mukwano gwa Sebunya nnyo mu mbeera ez'enjawulo nga bakolagana nga banyumyagana nga bawaŋŋana amagezi naye bambi akyali mu kkubo gyamu amukutte. Nsaba omukulu ono atuuse salaamu ye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imaamu oyo akimanyi abaako ekigambo kyaŋŋamba ku Dr. Shamim ne Dr. Shamim bambi teyabimanya era we namulabye nga tuli ku division ye muntu we natuukiridde ne mugamba ofiiriddwa musajjawo. Nsaba okimanye Dr. Seka abadde akwagala nnyo simanyi ekyo oba okimanyi era omukwano gwammwe nsaba Allah banange nasinkana Seka Sebunya. Allah subhanahu wa ta'ala yisiza ku musajja Salman Saboi. Allah yisiza ku musajja nesinkana Seka Sebunya. Mungu n'atugatta nnyo ne Seka. Mungu yatugatta nnyo nga ekiteesa Seka yebigambo byeyakugamba n'anayita Allah yatugatta Allah yatugatta abantu bekwayise bukale bakumanya naye nga bakabirwa mukwano gwa Seka. Nangamba Seka waliwo lwakigenda kamukiisaawo hajati yali amaze okugereka amaze okusiima Seka Sebunya nangamba Seka katonda yamunyesa nangamba Seka katonda yamu endola biizakyokya era nekigenda nze nehamza kumaanyi Seka Sebunya nangamba tulaba hajati amaze okusiima tubawekiwa naye nga tukulaba nanyangola ekidaala kyasembayo okubawa Seka Sebunya yandinda nangamba Seka kajabaga tugende olabe gye banziika era bwe tuzze nabo Seka Numaano yakimanyi bazze mbalagirira naye waliwo ekyafaayo ekyewunyisa ku Seka Sebunya kirisembyayo. Seka Sebunya olwokusatu okwosa eggulu yankubira essimu bana kino kyensembyayo tule wansi yankubira essimu nangamba ebigambo anika wali aliwo bari okuyimirira Seka yalina oyo nga nkubira yalina oyo Faruku nakusooka nangamba Seka kajabaga ndi mulwadde mpulira siina maanyi galina oyo Faruku nangamba naye ntiddemu kano koobuze nga tolina ssente onaazifuna tetugenda kuddamu kulabako mulwaliro ffe lwetwogera. Seka Sebunya nangamba ekigambo nti Sufyaani nze ŋŋenda kufa wallahi. Seka kingamba olwokusatu lwa wiiki naga nze ŋŋenda kufa ne mukuba olwali netwogera bye twayogera n'abako ebigambo bye ŋŋamba naye olw'enteekateeka wallahi nalemeseddwa okubissa mu nkola naye bye yabiŋŋamba netusaaga mu kusaaga kwaffe okwo naye nga Seka yaŋŋamba ngenda kukola ki kufa wallahi nekituukirira Seka ejjo ne bamumbikira nti Seka yafudde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaasira nnyo mikwano gya Seka Sebunya bonna wallahi tubasaasira nnyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanyweze, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bagumye ekituufu Sebunya tazikawo. Abantu ba famire eno bempuliddeko nga bakaaba mu nnyumba awo nga bamuyita nampologoma nti empologoma yaffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukizeewo empologoma empitirivu ezisinga Seka Sebunya. Bannange mukkirize ebigambo bikomaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Entebe nga nkomawo mu ggwanga
era bwe baŋŋambye nawulidde nga nsanyaladde nabadde nyambadde bwe navudde awe era nasobodde busobozi kujja kulaba bituuka nkakase kigambo ky'okufa kwa Ssebunya. Ssebunya mu kutwaliza awamu tumaze naye ebbanga ddene nga sheeka wange ate nga era mukwano gwange. Tubadde n'ebintu nga bingi era nga buli wamu agenda nyanjula, naye olumu ne muga nti naye seeka oba olumu olindeetera ebizibu ogenda n'obuulira baseeka tikikye nakukolera oba byenkolera nti oluusi ebyo byaffe bwe mpeesaayo kkono saagala ddi amanye, naye ng'oluusi alemererwa okyewala kubanga wabaddengawo bingi byajananga nti owange embeera oba kibadde bwe kiti ne bwe kiti kyemukoledde oluusi n'atuuka okubeera nti ayina lisiti abalala abadde nga ateekateeka emikolo gye gino egibaddengawo mu Ramadan nga tugenda corporate dinner naye ng'era tugenda nantegeezaako nangamba ojja kubeera omugenyi omukulu ngangeraageranya nti nze simu ne weefuna eva ewa president naawe n'onkubireyo Haji Miraji enzijja kuyiya okusooka eri ensanga. Kintu ekyo kimpadde nga okukasa nti ddala omwami oyo abadde anjagalira ddala okuva ku mutima era mbadde mpagira nnyo ebintu bye byabadde ng'akola n'okubiteeka mu ssente era abadde nga ngamba nti sisobola kukola kintu kyonna era nga bw'aba ne purogulaamu y'okukola ekintu asooka kubuuza Haji Miraji onoobaawo era bw'oba toobeewo nkyuse olunaku era abadde n'abaana bazaala nga tasobola kukola kiika yonna nga sinze mugenyi omukulu oluusi ne mbuuza baseeka ab'amaanyi nga we bali nze otwala otanaga nti gwe wange gwe mpulira nti nkwagala era tubadde ba mukwano nnyo so n'ebigambo ebyo naye munzikirize olwakadde katukomaawo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye mwina muyinza okubeera wano ne mugamba lwaki tuzze okwogera naye ekituufu Mawulana ono tukuze naye era nga twesingako myaka era obwedde aboogezi bonna boogera ono n'ayogera naye teri amanyina kituufu kibadde kiruma Mawulana. Ffe nga bw'otulaba wano ffe tubadde tukimanyi okumala emyaka 2 Mawulana abadde akaaba olubuto n'omutima era nze kamwa koogera nga nina bano mikwano gyange lumu namugamba naye Mawulana olabika otulimba wafuna siriimu ono yaliwo Vincent ne mugamba ngenda kutwala ku Noviki bakebere tulabire ddala kiki ekikuluma Mawulana naga tugende era ne tugenda era liza olwazikomyawo ne tuzikwasa omwami ono Mawulana nga mulamu naye kye tubadde tusinga okwenyumiriza Mawulana abantu bonna kye batamanyi Mawulana babadde bamulaba naye Mawulana abadde musajja wa mazima bw'aba takwagala aba takwagala ate nga takwesibaako ate Mawulana nga talimba era ekyo kyo omuntu ayinza okugamba nti alimba aba akoze bubi ng'ate Mawulana bw'amala okwambala n'akuba ekikalu era ng'ajja ng'akubuuza seeka wange wano nanyumye nina engatto yange eno bagiyita John Furuvo era nalabye ono owagundi yagitaddeko owa kalenda yagitaddeko Mawulana ng'agamba John Furuvo yange okimanyi gwe era nga tayagala muntu amuwakanya ng'ayogedde ekigambo kubanga ng'ayogera mazima. Kakati twebaza Afande Mulondo, twebaza mukyala wa Mawulana, ne twebaza Ajati Kulusuumu ababaddewo naye nga bannaye wadde muyina amaziga naye ffe abamu baazirisa era abamu tebali wano. Waliwo n'omulala bwe tumugaye nti tugenda kwogera azirisa ali muli mu mmotoka kuba tetukkiriza n'amazzi ge yanyweddeko ono akyagayina yanweddeko ku Lwokusatu yagamulekedde era ono ye yamukubidde essimu twabadde tunenyo ne tumugaa singa tomukubidde essimu gye batugamba nti agudde mu kinaabiro osanga teyandize kuba ono yamukubidde namugaa Mawulana nga tetukulaba Mawulana nga bwaziba tatulabye tasobola kwebaka nga n'ekiro ssaawa 6 nga mbadde ntuuse eka ne mbalowoozaako ne nkomawo ssaawa 6 ogw'ekiro n'akomawo so bannaye tunyoleddwa nnyo naye mwe temumanyi kye tufiiriddwa. Abazungu bagamba Olympus as fallen, ffe tugamba nti Bwayisa as fallen kubanga tubadde na Mawulana abadde ayogera okuva lwe twava ku Sheeka Muzaata nga Mawulana gwe twazaawo mu kifo kye era ye yali menta we era byonna byabadde ayogera nga Sheeka Muzaata. So bannaye tunyoleddwa wamu era tubeebaza okujja otuziikirako mukwano gwaffe feno si mukwano gwaffe ffe muganda waffe naye bwe muwulirayo omulala mufa afudde temwewuunya kubanga era oli omulala eyafa mu mpa y'emu Mawulana gy'afudde
era Maulana buli bwabadde amulowoozaako ng'akaaba era ku byebimu bye tubadde tulowooza nti oba abadde amujjukira naye n'afuna awulira bubi nekimuleetera omutima okwesiba naye nga tubeebaza okujja okuwerekera ku Maulana mukwano gwaffe Allah amulamuze ekisa